Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo, bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, abataka bajjajjaffe, abakulu b'obusolya, buli omu mu kiti kye mu kibuga kye gy'asangibwa, abataka ba Buganda bonna abagundiivu buli omu mu kiti kye, okuviira ddala ab'empya, ab'ennyiriri, ab'emituba, ab'amasiga, mwenna n'abataka abagundiivu, omugw'abataka nga Musolooza, Kasujju Lubinga n'abalala mbalamusizza. Amannya ye Ndagire Tajuuba Omumbejja ono, naye leero nzize okwongera okuttaanya ku bigenda mu maaso mu Buganda. Sirina kye mbagamba kikwata ku Ssaabasajja kye mutamanyi. Ebintu njogedde bingi era nsaba buli Muganda w'ali afube okulaba nga ataasa Obwakabaka bwaffe bwe twagala ennyo. Buli Muganda w'ali afube okulaba ng'anyweza obuwangwa n'ennono z'Abaganda n'empisa zaffe engagga ennyo mu nsi yonna ng'asinziira mu maka ge mw'aba atendekera abaana be okukula okumanya nti Baganda. Bannange nina bye bindeese okubabuulira nga bino. Abantu bangi batunenyezza nnyo 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 ate abalala bangi ne batwebaza nnyo nnyo nnyo. Kale ne kiba nti ffe Abaganda tuli bantu ab'enjawulo mu nsi. Omuganda ye muntu akwagala, ye muntu akusembeza, ate Omuganda ye muntu ayaniriza buli omu, ate akuwuliriza ne bw'oba ng'ozze ng'otuuse nga takumanyiiko, Omuganda ajja kusooka awulire ensonga ekuleese. N'olwekyo tusaba mutuwulirize nammwe ng'Abaganda ababadde bavuddewo abaatusookawo bwe baawulirizanga ensonga. Buganda tebeerangako yakuyiwa musaayi mu bantu baayo okuttiŋŋana ebitaliimu. Omuganda yeerwanangako ng'alumbiddwa. Omuganda yataasanga kabaka we ng'alumbiddwa. Omuganda era akyasobola okutaasa kabaka we ng'alumbiddwa. Nzize okukuba omumuli mu bukulembeze bwaffe bwe baatuteerawo obuli e Mmengo. Obukulembeze obuli mu Bulange obutuula mu nnyumba obwewaŋŋamya mu nnyumba y'abataka ba Buganda, House of Lords e Mmengo. Obukulembeze obwo bwakimpatiira era y'ensonga tebatuwuliriza. Omusajja omu n'ava eri n'awamba obuyinza bw'abataka, n'awamba obuyinza bwa Nnaalinnya, n'afuna obuyinza obuggalawo Amasiro, n'afuna obuyinza obugoba bazzukulu ba Bassekabaka, n'afuna obuyinza obusalamu ani abeera Lubuga, n'ono ne bamusikiza nga mulamu, n'abaddewo ne bamugoba, n'Abasiige ne bagoba mu Lubiri, nga byonna biva ku Kabaka mulamu okulumba Bassekabaka abali mu nkunku. Tuludde, nze kennyini ndudde nga mbagamba nti Kabaka omulamu talina kimutwala mu masiro. Era nabagamba nga Kabaka bamulinnyisizza ebizizi. Navaayo ne njogera ne mbaga nti Kabaka akoze omukolo ogwo, abagumukozesezza bakigenderedde, bamukozesezza omukolo ogw'obulabe ku bulamu bwe ye nga ye. Kabaka baamukwata ne bamutwala n'ateeka ekimuli okukwali kuziika ku Mulangira mwannyina omu, Omulangira Bamweyana Walugembe Richard. Kabaka y'omu baamusitula ne bamutwala n'ateeka ekimuli ku Namasole. Oyo Kabaka yali atabaala nnyina. Kati Namasole avudde mu nsi, eyaliwo avudde mu nsi, naguno gujwa tewaliwo Namasole wa Buganda, atudde mu Lusaka Mutongole. Kisookedde ku Ssekabaka, ku Kabaka Mutebi oba Ssekabaka Muteesa obutaleka Namasole mu Lusaka, kubanga
olusako lwateekerwa Nnabakyala oba Nnamasole wa Buganda lwali Nakasero, gavumenti ya Uganda eya Museveni mwewaŋŋamye, mwesitamye kati. Bino byonna tebabikola lwa nsobi, babikola lwa kusaanyaawo Buganda. Naye mbasekeredde, Buganda tesaanyizibwawo, era Buganda ejja kubaawo, era engoma zijja kuvuga, era mujaguzo za Buganda zijja kuvuga, zonna zijja kuvuga, era Obuganda bujja kugenda mu maaso. Kati okunenya, abali e Mengo bavuddeyo ne bafulumya bannamagwatala abawerako. Bannamagwatala bano ne batandika okwerogoza nti ate temwogera ku bya Mengo, temwogera ku Bwakabaka. Maama omulala simanyi nawulire bamuyita Kalinda, simanyi omulala bamuyita ani, simanyiimu nsajja na nkazi mu nsonyiwe. Yagambye Abaganda nti Abaganda temwogera ku Kabaka, mulinde ffe bye tubagamba. Nnyabo munaawulira ddi muddeeko amatu, ate abamu muli baddokita mufune okulowooza. Nze siri dokita naye ate nsobola okulowooza ne nkusinga ggwe. Nnyabo abantu bonna bw'obanga obakulembera ne batandika okukola ebintu Abaganda nga bye bakola bati, kitegeeza tebakwetaaga, tebakwesiga, tebakyakuwa kitiibwa. Obukulembeze obuli e Mengo obw'amayiga teri abuwa kitiibwa, teri abwesiga. Twakoowa ejjoogo ly'amayiga, twakoowa okutwetiiyuulirako ffe Abaganda tetwetiiyuulirwako, ate Abaganda tetufuggwa. Abaganda bakulemberwa, Abaganda bateesa. Abasajja bajja mu 1800 nga Amerika erina omukulembeze ayinza okujja n'afuga emyaka 23. Baamala kujja Buganda ne babanyumiza Ssekabaka Namugala eyaliko Obwakabaka n'abulekera muganda we nga mulamu, n'Abazungu ne bakirabirako. Ompulira maama Dokita Kalinda? Nnyabo kati ow'Emmengo ne bw'ayambala n'atonyolokoka, ne bw'alinnya ku muvule n'ayogerera kwaggulu ku matabi mu kasolya mu Masanso, tekyali abawa kitiibwa. Tetubawa kitiibwa olw'omukulembeze omukyamu agoba eyawamba Buganda. Teriiyo bukulembeze bwonna bwa musajja ali agambibwa kuba nti aba akulembera bantu ba Kabaka ebweru w'Obwakabaka, si mu lulyo mu lulangira mu lubiri. Awo omusajja yaleeta ebifaananyi n'ayagala okufuula abantu ba Buganda ebyafaayo. Ffe tetuli byafaayo. Abantu ba Buganda balamu. Emiziro gya Buganda gyonna miramu. Teri kika kyetaagibwa kuteekebwa mu bifaananyi, mu bibumbe. Wagaana. Twabalabula ne tubagamba nti bannange, ekintu kye mukoze eky'okuba nti nno temulina ow'omukutu, muntu wa bulijjo gw'ayinza kugwako kubuuza nsonga nga ziguddewo. Eyo public relations Emmengo yafa. Nabalabula mu mwaka gwa 2022 omwezi gwali gwakumeka, gwa Novemba, gwa Museenene, ne mbagamba nti bannange mukola bubi okubeera nga mmwe temuwuliriza bantu, n'abantu tebalina we beekubira nduulu. Naguno gujwa emyaka gigenda mu 5. Temulina kye mwali mukyusizza, emyaka ena egiyise. Obukulembeze bwe bufaafaagana bubanga ekikajjo kiriiriddwa Namujinga, n'eyakirima takyetaaga. Kati obukulembeze bw'Emmengo bwafa, gavumenti eri Emmengo yafa nfu. Buloolo bwereere. Ky'ovola nti abantu tebakyabawa kitiibwa, tebabawuliriza, babalaga nti tebabaagala, baabakoowa. Kakati nnyabo gwe bw'ovaayo mukyala Kalinda Dokita n'otegeeza nti tubalinde tuwulirize ebyo,
tesobola kubeerawo nga tuwuliriza obulimba bwammwe. Mayiga alimba, obukwekwe bwa Mayiga bulimba, n'obujonjo bwa Mayiga buvaayo ne bulimba. Kale omuntu bw'afuuka omulimba bw'atyo, Omuganda tamuwa kitiibwa. Lwaki? Abaganda batambulidde ku mazima, obwakabaka bubeerawo ku mazima. Teri bwakabaka bubeerawo lwa Katikkiro kuwamba kabaka. Mayiga yeddiza obuyinza bwa bannaalinnya mu Buganda ne balubuga b'Abassekabaka n'Ababalangira abakulu. Ne yeddiza obuyinza bw'abakulu b'emituba bonna mu Buganda. Essiga eryo effuzi ery'olulyo olulangira. Mayiga ne yeddiza obuyinza bwa bannamasole. Mayiga y'omu ne yeddiza ebitiibwa byonna eby'abataka bajjajjaffe abakulu b'obusolya abafuga Buganda. N'atandika okubagujulagujula. Mayiga taluddeewo, aleese enkole ekuba abataka ba Buganda amasasi. Ate n'amanya nti nno yakubiddwa amasasi, omutaka Lwomu bamukubye amasasi. N'agenda ne ku makanisa n'abagaana omusabira. Oyo ye Mayiga. Mayiga baakukwasa okubeera Katikkiro wa Buganda ne bakukwasa Ddamula. Ddamula eyo etuze bakatikkiro bangi, naawe ejja kutuga kubanga ogityobodde. Ate bw'eneemala okukutuga tegenda kukoma ku ggwe, egenda kulandagga ebonereze n'abaana bo. Tomanyi baakola Ddamula eyo. Ogikutte ekyo okutte kiwaanyi. N'Eddamula yennyini ffe gye tumanyi oba gye tulina, ggwe Mayiga ejja kukolako nga bwe yekola ku bakatikkiro abaakola obubi Obuganda. Awo nno nvuddewo. Abaganda singa kabaka afuna obukosefu kiki ekikolebwa? Enkiiko ze mbamenyedde zonna zitegeezebwa kalabaalaba wa kabaka omulamu Kasujju Lubinga. Kasujju Lubinga ono tazibirwa kkubo. Kasujju asooka n'abuna abataka abakwatibwako nga Ssaabasajja mukosefu. Ne bakunga olukiiko olw'abataka, kubanga tebabagalima nti luno olukiiko lw'abataka lutandise kati. Lwa myaka 10 olukiiko lw'abataka ba Buganda. N'ekintu jjajjaffe nga tannajja, abataka ba Buganda baalina olukiiko. Baatuulanga ku byoto ne bateesa ensonga z'ensi yaabwe. N'olwekyo temugamba nti nno olukiiko luno lwatandise eggulo era bwe luli e Bulange waabwe lulina lwabaawo dda. Nga ne Buganda tebannayiga kuzimba ng'olukiiko lwa Buganda we luli. N'olw'ensonga zino Abaganda Obuganda yo ebaddewo mu kuteesa so si mu kulagirwa, so si mu kulimbibwa, nedda. Era Abaganda bantu bakkakkamu nnyo abasobola okukkaanya. Naye teri Katikkiro mu Buganda yali asazeewo bwannamunigina n'akwata kabaka wa Buganda n'amutwala ye gy'ayagala. Ebintu by'ozze okola Mayiga bireetedde kabaka okubeera mu ssa lyalimu. Abambejja be mulaba abali ku kabaka abalowooza nti kabaka bw'aba mwana ng'ava mu ntumbwe za kitaawo abeera gwe nannyini ye, nedda. Kabaka wa Buganda wa Baganda, si wa baana ba ntumbwe za kitaawe. Kabaka wa Baganda si wa Abalangira nti Abalangira ffe nedda. Kabaka wa Baganda wa Baganda bonna. N'olwekyo kabaka wa Buganda bw'abaako ekintu kyonna, enkiiko zino zimanyisibwa. Olukiiko olw'abataka, ab'amasaza, ab'eggombolola, ab'emiruka n'abatongole ba kabaka bonna bayitibwa
ne bannyonnyolwa ensonga egenda mu maaso ku kabaka Namunswa waffe. Obwo bwe bufuzi obutambulira wansi wa Katikkiro. Olukiiko olulala olumanyisibwa lwe lukiiko Kabaka ye yennyini lwali nti yalukulembera, lwe lukiiko olw'abalangira. Ssaabalangira ategeezebwa, abalangira b'emitubwa bategeezebwa, bannaalinnya bonna balubuga ba Bassekabaka, olukiiko lwabwe luba lwawule. Bannaalinnya bonna balubuga ba Bassekabaka ne balubuga b'abalangira abakulu bonna bategeezebwa. Enkiiko zino bwe zimala okukkaanya, ab'ebitibwa bannamasole bategeezebwa ab'ensi, buli omu amanya, ne bakuba entotto ne bateesa ne bakkaanya. Kabaka wa Buganda bw'aba n'agenda awantu wonna ku kisituliro okukiika ewa Kasujja, Ssaabasajja Kabaka Abaganda basooka ne bagendayo ne bateekateeka kabaka waabwe gy'alaga. Kisoose busoose ku mulembe gwa Mayiga, Kabaka n'ava e Buganda ne batugamba nti ali Germany, ne batugamba nti ali Bulaaya, ne batugamba nti ali Bungereza. Katikkiro n'avaayo n'asimba amannyo n'agegenga mu Buganda n'atulimba obuto, addamu buto okutulimba. Jjukira nti aludda ng'atulimba nga Kabaka alina obukosefu. N'olw'ensonga eno bwe muba nga mwagala Abaganda okukkakkana, mulina okukola Abaganda bye bakola. Kabaka wa Buganda tanyakulwa ku Baganda, tanyakulwa ku bataka, ng'abataka tebakkiriza, era ye Ssaabataka. Buno obwakabaka bugendera ku nnono, tebugendera ku ssente, tebugendera ku bizinensi. Ojja kukwata kabaka otunda ettaka nga bwe mulitunze, olowooze nti ogaggawaza Baganda. Teri Muganda agaggawadde lwa Mayiga kubeera kuba nga ye mukwata ddamula, taliiyo. Abaganda abasinga bakoze na mikono gyabwe, okuggyako abatono nnyo ababalirwa ku ngalo, ababbi nga Mayiga. Katikkiro bw'afuuka omubbi, Obuganda bwonna ne bukwanika nti oli mubbi. Katikkiro n'afuuka omutemu, Obuganda bwonna ne bukwanika nti Mayiga oli mutemu. Kati osuubira ani okuwa ekitiibwa? Omutaka Lwomwago musse omwaka guno atannaba nakubundaala Magombe. Temutuyita bagwagwa. Abaganda bategedde obutemu bwammwe, bategedde kiki kye muyinza okukola. Sijja kuddamu kubamenyera buli muntu gwe musse, naye nzijjukira omuwala ono Namayanja Omulongo Nakato, kubanga Namayanja linnya lyabanga lya Balongo nga terituumibwa muntu, ne Mayanja nga linnya lituumibwa Balongo bokka mu Buganda. Omwana ono Namayanja gwe mwata olw'okubanga ayogera, oyo sinza mwerabira. Awo nno nvuddewo kanyongere okulasana. Ssebo Charles Peter Mayiga, Abaganda tojja tufuga, ffe tetufugwa. Omukyala Agnes Nabaloga Nabalamba atudde mu kifo kya lubuga wa Kabaka wa Buganda. Nnyabo Nabalamba, tojja kutulondera kabaka, tojja kutulondera kabaka. Ekyo kikafuuwe, kubanga nze sikubalanga lubuga wa Buganda, nze omu Tajuuba. N'abangoberera bangi nnyo, abazze batajuuba bangi, bali mu 100. N'olwekyo togenda kutulondera kabaka. Era Abambejja abateesa si mmwe mugenda kutulondera kabaka, nedda, temugenda kutulondera kabaka. Mujja kukozesa amaanyi
mujja kukola byonna naffe tujja kubeerawo okubalwanyisa nga tubuulira abantu amazima kubanga kabaka talondebwa lubuga aliwo ate ne bw'ogamba nti bw'ojja kuteekawo wasajja akulekewo nga lubuga nekyo tekijja kusoboka maama. Ekirala ye wasajja zisijja kumwogerako kubanga wasajja gwe wasookera ddala okuswaza ennyumba ya mugema waffe Muteesa II. Omanyi kye wakola? Wagenda n'werijja n'omusajja gwe wanyagako ennyumba Kasasa. Wabba ennyumba y'omusajja Kasasa n'ogibba mu lwatu n'oswaza olulyo olulangira n'oswaza enju ya Ssekabaka Muteesa n'ogibikkula ku bikukujju. Ssekabaka Muteesa talina gwe yali abbye, teyabbako ku muntu yenna, teyanyakula kintu kya muntu, ate yakolera ku mazima. Ebiseera bye byonna bye yamala ku Namulondo. Yali muzira wa Buganda era akyali muzira ow'enkukunala mu Buganda. N'olwekyo tojja kuva eri gwe Katamiira Jjogo ova eri ogaye nti ogenda kubeera kabaka. Ekyo kyerabirire ddala mulaalo mpale. Kyerabire kiveeko. Owulidde ssebo? Wasajja tolibeera kabaka wa Buganda. Tolibeera. Ekyo kiviireko ddala. Kyerabire. Kola bubbi bwo na bukumpanya bwo na bulabbayi na bulyake. Ebyo by'oba okola. Naye tojja kubeera kabaka wa Buganda. Tojja kubeera. Engeri gye weegezezza mu kubeera kabaka wa Buganda, kabaka bw'atuukako ekinaabeerawo gw'oyinza okusookayo kabaka. Weegendereze. Nkomyewo sinaba kumaliriza. Abaganda bino bye bigenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka bwe yawaŋŋangusibwa kati kino kye kiriwo ekisookera ddala ye mulangira Wassajja okubeera nga baakula olukwe ne balaga kabaka nti Kiwalabye Male yagobebwa ssebo twakkiriza ate taliiwo era Buganda Land Board mpya. Buganda Land Board eriwo kati n'abagikulira abo tebalina kye bakulira. Buganda Land Board yaliwo enzibi y'ettaka ennyakuzi enzibi lukulwe ekyagenda mu maaso. Ofiisi yaayo etambulira mabega w'ofiisi ya Katikkiro Charles Mayiga era be bagenda babba ettaka era bo bakyatunda ettaka. Tewali kyakyuka mu Buganda Land Board kabaka ng'agambye nti ani Kiwalabye Male awummule nga bamukwatidde mu bubbi. Tewali kyawummula. Ne guno gujwa Kiwalabye Male akyalina Buganda Land Board erina ebiwandiiko bye bimu bya Uganda Land Board eno ekola erina obuyinza obusiŋŋano bwa Buganda Land Board kabaka gy'amanyi nti yeriwo era ettaka litundibwa nga luli. Era BLB gye muwulira Buganda Land Board kabaka gy'ayogerako ng'ali e Mulungu yali alowooza nti yalongoosezza amaze. Naye kiki ekiwaŋŋangusa kabaka? Buganda Land Board against kabaka wa Buganda. Abayimiriza okutunda Bumera, yabagamba obutatunda Bulondo, n'abagaana okutunda Buyemba, n'abagaana okutunda Esserinnya wa Ssekabaka Mawanda. Ebintu bino ebibuga byonna bye mbagamba ebiri mu Bassekabaka ate biriko ettaka ddene nnyo. Kati mpulira tebagenda kutunda Bujuuko olubiri Lukeregiika 2 ng'ani atunda. Ebyapa bino Museveni yabikwasa Mayiga era Mayiga yatunda ettaka kati ne Kiwalabye Male mu Buganda Land Board enkadde gye baabalimba nti Kiwalabye Male bamugoba. Tebamugobanga. Kabaka yamugoba amanyi yamugoba ne Mayiga yamulekemezaawo era bakyakola obubbi bwabwe bwonna era ettaka bakyalitunda. Kati we twogerera wano baatunze ettaka ly'Esserinnya. Nze kennyini kamwaka ogera nali wano ne ŋŋamba abalangira n'abambejja nti bassebo ne bassebo nsaba mutandika okukozesa ettaka ly'embiri mu kifo ky'okulitunda. Mulirimeeko emmwanyi, mulirimeeko ebitooke, mulirimeeko ensuku musobole okuba nti nno gye bujja mu maaso
ettaka lino likozesebwa bukozesebwa nga bajjajjaffe bwe baatulagira, n'ab'ebibanja basobole okubeerako nga nabo balina obuweerero. Wenjogerera bino, omulangira omu abadde akozesa ettaka ly'olubiri ku Masiro e Sselinnya, yalimako emmwanyi, yalimako ebitooke, yalimako ensuku, abadde ayina n'abantu baakozesa. Ebintu bye Mayiga bwe yatunze ettaka lya Ssekabaka Mawanda e Sselinnya byonna yabisaaye. Emmwanyi mu Buganda emmwanyi tetemwa, emmwanyi yazisaaye, ebitooke yabisaaye, buli kimu n'akisaawa era ettaka ne balijja ku mulangira abadde alikozesa. Olw'okuba Mayiga yalina ekyapa n'ajja n'atundawo. Obwo obukakafu mbulina. Omulangira ssebo, genda maaso n'okwekubira enduulu. Ssaabasajja Kabaka yalagira Mayiga n'amugamba omulangira mumuleke akozese ettaka, akozese ettaka, so atwale ettaka oba alitunde. Omulangira atatunze ettaka mumugobako mutya ne musaawa ebintu bye yalima ng'akozesa ettaka. Ensuku z'abalangira eziri ku masiro g'abajjajja baabwe zisaayiddwa. Buli lubiri Mayiga yasalawo balulekere yiika 2, ate baleka yiika 2 kati ng'olwa Ssekabaka Kamanye Kasengejje, ate era bakomawo ne balekawo desimolo 25 ne batunda kalya kasigalawo. Mayiga ng'okyalumbye ba Ssekabaka bw'otyo, Buganda tekwetaaga. Mayiga ng'okyasimuza Abaganda abafu baabwe, Buganda tekwetaaga. Mayiga nga wasalawo n'okolagana ne gavumenti ya Museveni ne musalawo okugamba nti Abaganda bateekwa kubeera mmomboze mu Buganda, ekyo kikyamu. Gavumenti zino ezisengula abantu zimala bateekateekera wabwe balaga. Teri muntu akkirizibwa kubunzabunza munnansi munne. Ebigambo ebyange nina bingi, naye akasembayo ke mbagamba, abaana mmwe abavubuka ba Buganda, nsaba mulwanirire Kabaka, nsaba mulwane mulabe nga Kabaka adda ku butaka. Kabaka alina okudda mu nsi ye. Nsaba mulabe nga Kabaka wa Buganda adda mu nsi ye. Temusirika kubanga kiki? Kabaka Mutebi oluvaawo bw'ati, etteeketeeke lijja kuyita erijja ku Baganda Mailoland. Obwannannyini bw'ettaka bujja kuvaawo. Ettaka lyonna lijja kubeeranga lya gavumenti. Naye nga mukyali mu ekyo musooke mulwanirire Ssaabasajja Kabaka nga bwe mwekubira n'enduulu mu bitongole by'ensi yonna. Ebyerwanirako mwerwaneko, mutegeeze ensi yonna nti bano baalonda abakiise mu kitundu kimu, abatukiikirira abakola amateeka 209 nga bava mu katundu akatono ennyo mu ggwanga. Ebitundu ebisinga obunene mu ggwanga byonna bikiikirirwa abo abakiise abatono ddala. Kyemuva mulaba nti teri tteeka ligenda kuyita mu Buganda oba mu Uganda lisobola kuweebwa makulu bano bannaffe nga bamaze okuva mu buyinza. Mwebale nnyo okumpuliriza. Bino obikola leero niye biriyamba bazzukulu bo ne bazzukulu b'abazzukulu bo emyaka 5, 8, 9, 10 ezijja. Mubeere bagezi, muteeketeekere abaana bammwe ebiseera byabwe eby'omu maaso. Bwadde obubaka buno bwa Mumbejja Ndagire Tajuuba. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala.